bwe bityo yazza akakkanyiza first time tebanga second time naawe nalabidde bannayuganda akamanyiiro oba naki wole naye amugamba nti you tell that man with the bald head that ngamba katonda bwa alwakana gena ku TikTok mani uliwe bagikuba nekakuba essimu mbukakuberi like content was nice neka gundi yagikwata Rashford namugamba mpona na sina gagenda kugera luzungu mpona na aliwa mu Uganda Oluganda alumanyi nenga kale he also felt like yali welcomed bulungi luli yajjandoza bali strict nnyo omanyi kati abazungu bakusingira bo bakimanyi nti kati Onana bwajja wano ku ground bayinza okugenda batunda emijoozi timu babajja marketing oba ontegeera akizo bati ne bamugamba nedda kati ragayamuko kuguli omulundi ogusooka itasobola ku meeting ne deputy speaker itasobola mu meeting ng'omulaba aliyanga ali mu kibira ky'empologoma oba ontegeera naye yazaalira kusinzeemukko katono ebbango taliwanikanye but Onana looks Ugandan I don't know muddugavu ffenna tufaanagana ekitwawula buddugavu ndikati wano waffe olaba nga no mu East Africa ate obuddugavu obasudani tetubulina nnyo ozi buli eringa mu mambuka naye nabatera nabo si baddugavu nnyo obankugambe mulimu abantu nga waliwo omuntu gwosobola otunuulira fe abaddugavu nga yetwemanyi n'omubuuzi ova mu ggwanga ki naye waliwo omuntu afaanana n'olaba nga omunayuganda looks so Ugandan yeah kale Zuri Smart Services basebo ne banyabo bakugamba nti abasobodde okubanga mugendako ewabe ne babalongo